President Museveni yejjusa lwaki yawanga abayimbi ssente. Yaziwanga abamuyamba n'abatamuyamba. So neerabira omuntu wa wansi ali wansi atalina ne kyalya n'osanga omuntu ng'alina family y'abantu 5 talina wadde kyalya, talina kyalisa abaana, talina ssente ziwerera abaana, alina akalimo naye afuna 15,000 buli lunaku, kati ezo 15,000 tezisobola kusasula lenti na kuwerera abaana. Singa ssente yazikwata n'aziwa abantu abatalina kye balya, n'ayamba abantu b'owansi okusinga okugabira bano abayimbi abalina bo ne we balya. Kyokka bamutuddeko era baagala ssente. Wiiki eno yonna mbadde ndaba amawulire nga buli muyimbi ajja ku TV asaba President Museveni ssente, nga buli muyimbi ajja ayagala ssente. So ekyo kiraga nti President abayimbi bonna bawadde ssente. Tebamwagala nti oba bamwagala mulonda, wabula bamwagalako ssente, kujja kumulyako ssente kyekyokka. Tebalina kirala. Kuba nze bayimbi bonna bawadde ssente, sinalabayo yavuddeyo n'akola kintu ky'amagezi. Byonna bye bakola tebitegeerekeka. Just kweyagalira mu ssente za muwi musolo, kweyagalira mu ssente za gavumenti. Tebalina kye baakoze kiri awo nti kyamaanyi. Kati essaawa zino ssente President zitandise n'omuggwako, atandise okukozesa kuzimu ku ssente za gavumenti, ekintu ekitali kirungi. Olunaku lwa leero mbadde ndaba vidiyo n'endaba nga mulimu abantu abamu, ng'abantu abamu beekalakaasa bagamba bo babaddewo okuviira ddala NRM yaji ababadde balondera ddala, naye mu kulonda kwabwe tebalina kye baali bafunyeemu wadde oba kagaali wadde ki. Babonaabona bonyiibonyi. Baze balonda President okumala akabanga, naye babonaabona bonyiibonyi. So right now abantu si basanyufu ku ekyo. Kati right now bw'otunuulira Uganda ebintu 7 ku 10 tebinnakolebwa. Enguudo ezisinga tezinnakolebwa. Naddala mbyalo, ate nga eyo yiwava ebintu ebimu bye tukozesa wano mu kibuga. So nze kyembadde ngamba President Museveni yandivudde ku bayimbi. Nafa ku bantu b'owansi, n'ayamba omuntu owansi. Abantu b'owansi tebalina kye balya, beetaaga kuyambibwa. N'ava kwe baana bamulira buli ssente. Kati n'abya abayimbi abamu nga bagamba lwaki President yagulira Catherine kusasira emmotoka, lwaki yamuwa emmotoka. N'otunuulira ebintu ng'ebyo. Ne Brian White naye n'agamba yateeka ssente nnyingi mu NRM, naye agenda mu kkomera tebamuyambye. N'otunuulira ne Balamu naye kennyini ekyo ekintu yakyogera nti yateeka ssente nnyingi mu gavumenti, naye tebamuyambye. Ebizimbi yateeka ekizimbe Sudan bakitwala, tekirina ayambibwa. Songa ezo ssente singa baasala amagezi ne baziteeka wano e Uganda, abantu abamu abavubuka abamu tebalina mirimu gye bakola. Kyandibadde beta okusinga okutwala eri ebizimbe simanyi South Sudan, nga naffe wano mu nsi yaffe wano abantu bakyabonaabona tebalina kye balya. So bannaye bannayuganda mbasaba twebereremu, ate bigenda mu maaso byonna tubyetegereze. Nsigadde mpituwa Frank Wayne, nkyabawo ebipya bingi, musubscribinge.